tukyali ku mukutu gwaffe ogwadda Standard News nenda Element Man tukyagenda maaso n'okuba tubaako n'ensonga ze tuwayaawayamu okubaganyako ebirowoozo ku nsonga eno. Omwezi nga mulamba in fact tubale nti emyaka 19 abaana b'omugenzi Kafeero babadde mu ntalo okuva kitaabwe bwe yafa. DNA eyasooka yakolebwa ne bagamba nti mu Kafeero abaana abaalina bana be baana be abalala si baana be. Abaana bano babadde mu ntalo okuva ebbanga lyonna okutuuka jjo ly'abalamu minisita ebiseera bwe yali w'abaana n'abavubuka kati essaawa zino ali mu local government Balamu ate nga mutegesi wa bivulu ate nga alina tent kwegamba alina ebintu bye eby'obugagga bye okutuuka bwe yayingidde mu nsonga zino nekigguka olunaku olw'eggulo nga ku baana 25 kwazzeeko abaana 4 nga bakoze DNA za mirundi 2 kitegeeza bw'ogatta DNA eri yasooka na zino 2 be baana 4 bazze bafaanagana. Kino kigenda lekawa abaana ba Kafeero gwe nga gwe engeri gy'okirabamu. Ekisookera ddala nja kusooka okulabika nga ntegeeza eggwanga nti ebintu ebimu mu nsi byetaaga ngambe ntya kwasa bwegendereza. Si buli kintu nti tulina okulaga nti nno tukola nnyo. Era nze kye nnyinza okugamba kagibe mikwano gya Kafeero gyonna gyaswadde. Ate gyaswadde kibayagadde kulaga kituufu. Beerambise mu kintu ekintu oba ngambe ntya ekintu ekikuba mukwano gwabwe. Njagala obategeeza abo bonna ababadde beeyita mikwano gye tubadde tulabirako baani ba Andrew Benon Kibuuka baani bonna ababaddewo nga bawetina ensinga ensonga eyo okutandikira omukule Balamu sijja munenyo olw'ensonga ye gwe mulimu gwe weraba yanoonya mangu ekintu ekiyinza ottaawuluza ne bano we baba bagamba baali mikwano gye bandibadde bakitegeera dda nti Kafeero ebintu ebimu yabimanya naye n'abireka. Ontegedde kye ŋŋamba? Kyogamba ye nga ye omuntu ne taata w'abaana yamanya bino byonna ye muye yakimanyirawo era yayimba n'oluyimba. Nalabye abaana bakutte omwana amufaananira ddala batandise okussaako olwo oluyimba. Ndekye ndi mu kugamba baali bakutaze olubobbo ne kakufaanana bawuza ebyo byonna ateeka okuba nga yali yabimanya dda naye ye n'aguma n'asigaza abaana be. Ekifuula okuba nti gwe taata w'abaana abo si just kulaga bulazi nti gwabazaala. Wano tuyina abataata b'abaana be muyita bataata nga maama yagamba omwana toddamu muyita taata kubanga talina qualifications mufuula ki taata. Naye nga ate alina qualifications ezifuula taata yadde si yamuzaalira ddala ate ye asobodde. Olabyeko graduation z'abaana nga bafukamira beebaza nga mazima abatali bataata baabwe nga bakaaba n'amaziga ti singa teyaliye. Kati okubeera taata tekitegeeza kyokka kya biological ate naawe onzijawo nkunnyonnyole ku DNA nzija naye yonna tugenda tuukayo. Naye ku ssaawa eno njagala okutegeeza nti baaswadde bonna abantu abakulu kwe tubadde tulabira. Leka nawe kugamba nti abantu baaswadde bo bayagadde kujjawo nkaayana biki ng'ate kati kye baataddewo kirala. Emyaka 19 nga baana bakaayana okimanyi ekyo? Omanyi kye baataddewawo ku ssaawa eno? Omanyi kye baataddewo ate? Bagonjodde ensonga. Ekyo kyabulabe nnyo kye baleese. Kyabulabe nnyo n'okusinga ki kye balowooza. Era ku ssaawa yonna muyinza osuubirayo kye bayita oba nkyogere ntya
sagala kubanga mulanzi kuba byentera okwogera ate bijira nebituukirira kiki wali oyogedde kituukirira naawe bingi nnyo ojja obuuzeeko kwaje bingi nnyo ojja muwe bingi nnyo sitera nnyo okwogera kintu nekitatuukirira nekyenyinza obbagamba abantu bonna bakulu ababadde mu nsonga eyo era ne bakonfaminga nti research ezo byonna bituufu baswadde eri munnaabwe era baswaziza n'emyaka gye balina olw'ensonga oli already ateekwa okuba nga yakimanya yakimanya nti abaana 25 basobola kisoboka gwomanyi kiki yakkaanya n'abazadde b'abaana abo ateekwa okuba nga yakimanya yes genda mu maka 7 ku 100 waliyo n'omusajja ng'alina abaana bonna nga si babe naye ng'amanyi nti babe naye mugenda lwaza abantu puresha mugenda kutula abantu emitima baffe bagwe waliwo endwadde ekyase kati kagire waliwo endwadde ekyase kati bagiyita puresha ekuba stroke n'ogangayiraawo lwansonga waliwo ekigiza omuntu luli erijuza amasanyalaze gagenda bugenzi puresha stroke nemukuba amasanyalaze okugenda gundi esobola okukuba bulijjo ng'oteekako kando ati kati wulira yewola sente n'akamula obutunda newola sente n'akabula omubisi ogumanyi gumanina okufa mu gundi mu process awo mugukola ng'ogulinnyirira newola sente n'akamula omunanasi ago gonna amanda yafumbye ekiseppi kibwe kiti asuubira abagenda okukinywa afune sente yeweze sente n'agula amata stroke yamuko gagenda gati we papa nemukubirawo yabuuza gaweddeko bugi oba gagenze nga tewali yadde yaguze yakabiteekateeka bitadde mu firiji kindi mukugamba nti ekintu kyokola kati gwamanyi kye bayita okubanga ku baana 25 oyinako abaana babadde bakakasa nti baawo naye kati balese lutalo eri bamaama bo bayinza obutaba naluta kuba kati kankugambeyo n'ekirala waliwo abaana bakafeero bangi nnyo lwakuba nabadde ngambye sijja byogerera kuno naye kankyogere kubanga ombuuziza abazadde bangi nnyo abakyala abalina abaana bakafeero abatasobola kujja okuswala gye bali mulimu ate abaddala waliwo n'abalala betwawulidde nti tebazze abalala bava ne bagamba abaana bakafeero ne batogenda ku DNA nkugamba ebigambo bino ati lwaki akiyogenda ku DNA ani eyakakasa DNA kale DNA kakasa omwana mumpa ani eyakakasa DNA olulimi lw'abasayansa kyenkugamba omusajja omumanyi eyagikola DNA simumanyi bamwita Frederick abo bamumanyi bannasayansi kuba ffe tuli ba research nga we nagambye nze ffe tukola research bamwita Frederick era wona agenda wonna wogenda searchinga ku Frederick oyo bajja kugamba nti ye yali alabika anoonyeza butofaali bwamu obumanyi bwe bayita white blood cells so ntera nnyo kisomesako abantu naddala balwadde b'obulwadde bwaffe buno bambi obwa siriimu nga mbagamba nti akawuka k'oyinaako obulwadde bwa siriimu si bulwadde nti waliwo obulwadde bwe bayita ki siriimu wabula kawuka akali obwo white blood cells jjukira white blood cells gyokoma okuba n'ez'amaanyi gye zikoma okuyamba kukola ki okubeera ng'oli mulamu bw'obeera omunafu era waliwo abaana nga tebalina bulwadde bwa siriimu naye nga balwala oba waliwo balabyeko nga immune system yaabwe nafu ne white blood cells nga nafu tezisobola kulwanisa obwo bulwadde ekifuba kijja ne kimukuba ku ndiri ate ne wabeerawo oli ne bimulumba nga 10 n'ayimirira kubanga alina white blood cells ezisobola okukola ki okulwana kati siriimu alya bu white blood cells obwo nga newe kiba kisenyiga kikuttirawo anti tewali omubiri teguba tegusobola kwerwanako kati ye yali ayina byanoonyereza ku buuko obwo onfuna kati laba bwakigwako by mistake bwe bajja okugamba era ne bagaya yagirawo ati era kati we yagattamu bakuwa olusayansi olubuzaabuza
tebajja kugamba mazima naye nga amazima gali nti Frederick bamugoba ewaabwe mu kika nga bamuzudde Frederick si mwana waawo si mwana wa mu kika kino ne bayinamuko kaki kasente ko Frederick mulimba temwandingobye ku bya sava webiti n'agenda n'anoonyereza agenda ye gye yakola ng'asaakinga ng'afuna ekintu obuwuka obwo ng'asobola okuba ng'abaako engeri gy'agira mu yunivasite emu ey'e Germany kuba already ye yali musomesa ng'agira Katonda ng'amukwatirako ng'ajja n'ekiyiiye ng'agamba kyekyo era ye yasooka okwegezeserezaako nga mu butuufu results zonna ziraga mwana wa waka wali kati ye ani yamukakasa ye ani yamukakasa ye nga yo mu science ebyuma ebyo byakakasa ontegedde kye ndi mu kugamba waliwo ebintu ebimu ng'omuntu tajja kunnyonnyola nga naye talina magezi gonna naye oba ngambe ntya mu ngeri kyengeri yo kikunnyonnyolamu osobole okuba ng'okitegeera oba nfuna naye wabeera asobodde okukkirizisa abantu nga 10 ng'ate waliwo obwetaavu bwakyo abantu bano bagenda kukkiriza ontegedde kati naye bye yabannyonnyola abasinga tebaabitegeera era teri asobola tuulawo wansi akunnyonnyole DNA bulungi ogitegeera engeri gyekola ontegedde naye tebalina ekisooka lwaki tosobola giwakanya ye option yokka gye tulina kyekiriwo kyokka kati newebeera eseriza kisinga nfu kibi nnyo okugiwakanya olw'ensonga kyetuyina ng'ensi kyetwesiga teriyo kirala nti ojja leeta ekirala okiwakanye ontegedde kyeŋŋamba naye ng'ate eyo gy'olaba naye tuba twogera bwogezi wano sampeno neefunikeeti nogamba kabikkeko akatonda akavudde muno mani tetubulaba ne kagwamu kati DNA banfu ontegedde kyeŋŋamba the moment newe kaba katondo kaddusuko ne kagwamu mu samples zetukollectinze kafeero DNA yebanfu ontegedde kyeŋŋamba kati kankugambe bwenti waliwo obuwuka bungi bujja muzino obumu tetubulaba tumala leeta microscope kyogamba olujjako kafeero sample n'obikkako eye bantuufu nga tulina n'obuwuka bwe tutalabanga bubeeramu bugwamu nga DNA egamba nti singa mugwamu akantu konna kaba kafu gwandaba eyo ng'owakanya bye ŋŋamba saakinga nti singa DNA empaliza tisi 99 n'obutonyeze 9 eba ntuufu olabe kye bajja okugamba kisoboka okuba nga nfu kali kyogamba abaana bano abagiddwako DNA ogiwakanya kati nga DNA sinnaba nagiwakanya nnyo nsookera ddala okuwakanya system eyakikoze ate bato ogiwakanya otya nga baagadde kujjawo nkayana waliwo omwana omu ku baakafeere yazze nga ye mutuufu bamuyitaani Swazi omwana eggwanga libadde litunuulidde Swazi libadde limutunuulidde naye nga kyokka ye abadde muzibe nga ye taliraba engeri gye limutunuulidde nkuwa bino ebigambo byange waliwo eyagula ennyumba y'akafeero ku lw'entebe $600,000 waliwo eyagula ebirala abantu bali mu $3, 4, 5 kati kizuuke nti eyabaguza Swazi mani twogera ebintu bannaye ne mulowooza nti tuliko ekituliko kigende kizuuke nti Swazi eyabaguza ebintu ebyo kale kanpeeyo omu eyaguza omuntu ennyumba ku $600,000 nti si ye musiko omutuufu ki ekiddako manya si mwana wa kafeero era tali eligible okuba nga atunda ebintu bye olowooza ki ekiddako kumusiba bebaguza balina bisi bagula mpewo kati ffe tugula empewo mbula okuba DNA eyogedde nti toli mwana leka naawe Swazi byavudde mwana olaba omusika bamuwandudde kyendi mu kugamba ye yayina nakuwandukulwawo dda omusika
kuva lwe batandika otunda ebintu nga talinaako mukono oyo ye mmanya yali yavaawo dda. Ontegedde kyendi mukwogerako nti abantu bonna abaagula ebintu bya Kafeero ng'omuntu eyabaguza ali mu DNA babadde balina okukakasa nti omusawo DNA eyo erondamu abayinza omuleetera okkaayana ennyo okubalemesa ekittavu kye baamaliriza. Wano mu Uganda tewali watali ngeri. Wano mu Uganda wosanga abantu nga bahakinze kompyuta oba nga babbye banka y'eggwanga ne bajjamu laptop nosanga eyabbye essimu nga intelligence emukutte neza laptop za banka yensi yonna batubbye biliyoni ne babula. Naye kati gwogamba otya nti deni eza mirundi esatu eyasooka eyokubiri eyokusatu byonna ne bijjanga bifaanagana nga Swazi mwana waawo kati gwogamba otya nti si mwana waayo ku deni ezo. Kati kankugambe ya akagero kamu. Waliyo omusajja ng'ekituufu mulwadde wa siriimu naye ng'akimanyi. Ija kasoma nnyo obutabo bw'Oluganda. Kyenkugamba ge mazima. Omusajja ono n'agenda mu ddwaliro erimu ng'akubiddwa ebirugulugu bwe biti. Bino byenkugamba bya ddala mulina kyali wange. Fino olwabira omanyi mu firimu tulina we tutuuka nga budde bugenze kati nzira ku ludda olwa stage play musobola okuba nga muzannya stage teyina kkala waliwo mwina okwetoloola kati oli asobola okuba nga yavuddewo naye nga alina okyusa mangu yalina okuddawo naye alina okyusa mangu engoye addewo yagenda okweyambula ati ngenda omulaba mu mugongo nendaba oba bakiyita kikisipi nga kimukubye onfuna. Abamu obuseesinga bivana ku ngoye ezo tuba tuwambadde bisobola okuvaako munnange oba oli awo naye kyendowooza anti ngamba omubiri gwo tugeze wayinza obbaawo engeri y'akasanyo obanga katambuliddeko ne kaleeta kisipi olwo n'agaziwa ati nakyo ngenda kikolako lisaachi engeri gye ndi lisaacha ngenda kikolako lisaachi ndabe n'abantu kye bagenda okuteera mu komese. Kale ku nsonga eyo kyennyinza okwogerako oba kyennyinza onyumya ku kino kyennyumyako namugambirawo nga tumalirizo zannyo omuzannyo genda mu ddwaliro mane abantu banaaba naye nemabega tebatera ndoza tunulayo engeri omukono nza tegutuukayo oluyisa ekyangwati kivula bagamba nnyo nti funa omunna anakuutako kati nenkimugamba n'akiraba n'atya nnyo n'agenda eddwaliro lye yasookeramu yasooka mu kiriniki neegamufuuwa nemugamba walwala dda nesi yenkomerero tandika omire ontegedde kyeŋŋamba n'atandika omira n'atya nnyo nemugamba naye soka ogendeko ne mu ddwaliro eddene olabe we yagenda mu ddwaliro eddene nga tayina ne bamugamba toyina ontegedde kyenkugambye kati nze nembuzaabuzibwa kyenakola nensituka neŋŋenda mu kiriniki emu gye mmanyi gye neesige wali musajja wange afamire dokita atera otujjanjabako tumuyina ebyo n'ebintu wano mu Uganda ffe abagaziyo ebigaziye n'ebyangu bya bulijjo bintu bya bulijjo famire dokita abeerawo ng'akuyambako mu bwangu obwa ddala ate oluusi lwoba toyina ssente n'akutaasa n'agattirawo gwe lwofunye n'omuwa nebba abantu ate balowooza kyekyebbeeyi osinga ate yo mutwa kati n'ebyo tujja bisomako bisaaki otegerere ddala nti mukoledde ddala kati neŋŋenda omusajja oli omani kye yaŋŋamba
we mwabadde mwogera ne clinic officer oli eyasoose kuba nakimunyonya ne mugaa yagenze mu ddwaliro eddene ne bamugamba talina nenga mu ddwaliro ettono ate ne bamugamba alina kati nambuuza we mwabadde mwogera ne dokita owa gundi eri wulira ekibuzo kye yambuza wamugambye oyagala amuweeriza ati ki otegedde kyenkugamba yandaga nti wano nga tuvudde ku byekyuma ne tukissa wali ebbali nze nsobola okuditamininga rizatisi nga nze omuntu atutteyo omulwadde nosobola okugamba nti mpazi zino muwe zino oba muwe zino kati kyogamba n'ebyabaswazi naye byabadde mu katemba oyo tekitwala yadde eddakika wano ekiro wano emisana ku byola by'ensinga bwetambula tubeera tuti omuntu najja nagaawoyo gundi mubi nnyo era asaana agendako kumakya nakera kumakya nagamba omusajja oyo obulungi bwali simanyi nakumanya kuba nze nekiri kye nabadde nkoze nabadde mugezesa ndabe naye bambi yasigadde ng'omani akasimu akamuyiseemu ekiro akasimu kabadde aka kati dokita okutwala sampo ze zaatutte kati kwene essaawa ekiro ne buyita ng'alina okuwaliza kisenkya tekitwala yadde eddakiika 10 ku Airtel eddakiika zino ze yaleeta nga newemba siinaako nkubiiki nga nonzirira onfuna kumugamba kwata $5,000,000 results zikyuke ku byobugagga ebibadde awo n'abantu abakulu ababadde bagenda oswala ababadde baguze ebintu bya kafeero nga bali mu gavumenti ababadde bagenda n'ofiirwa omulimu emirimu gyabwe okuwa dokita $1,000,000 kibadde tekiina tekiina kyekibadde kibafiiriza maama kyoga bonna babawadde okuva n'abali abasooka abaliwo abasooka anti abasookera ddala okukola DNA era nezuula nga abanira be baana be bamu wasomako ku bwabulooka babulooka batunda ettaka limu bonna ne bagaggawala ojja buuzaaje ng'akyewunyisa abamanyi nnyo abamanyi naye nga ye si bulooka owaayi osaana omwebuulize nkwe enamba ye ojja mukubirako naye nga kyenyinza okukugamba nti wano mu Uganda singa kituuka kaseera tuuse ku kisenge okuba nti sente ze ziditamininga kikye tulina okukola n'ekirala ebyuma byaffe olowooza bikola DNA test yammeka teri mu 7,800 eri mu 7,700 bakasitoma bameka boofuna olunaku bannange ekyuma era tekitalaganga tekirinaamu buzibu anti webigaana no nebweru batwalayo bahakinga kompyuta eza firewalls kati nno newe bamujja omuhanga nga muzungu batera kwogera ku nsi ki abatera okuli twaleese omuhangale twaleese omusweden balina ensi ezo ze balaga nti nno tuggyemu abakugwe India tumujje gundi ajatereze ne bamuleeta wano Uganda bakuwe baasa ya result nekyukira wali abaana ku nasa bazika oba ogiina ggwe kati nzikankuweeyo example emu wano mu Uganda mutuula wansi ne wafuluma ebyapa 13 nga gundi egaba ebyapa eryemu institution egaba ebyapa eryemu nga byonna bivudde omwo registra sayini yemu buli ekiteekeddwa obbeerako kyekimu nebiri ebyapa 13 buli omu ayina obwannannyini ontegedde kati ng'oyagala okukakasa mujje mukoleko akantu ka sanko we kati ogamba ono ekigambo bwoti omugambe hawayo kigenda otuuka mu bantu 2-3 okukomawo gwe kyewayogedde ng'ekigambo kirala ontegedde zaffe era be baziwadde bo tebalina kyakkola balamu alina bukugu ki amanyi ekyuma bwekikola amanyi bye batabika oba Andrew Beno yalina ki yabadde mu nsonga zino yagezezzaako okuba nga atawuluza abaana bano abatawuluza ne kikyakoze era kikyalaze eggwanga naye gundi ani
honorable deputy speaker ngavayo naye yeewuunya ne General David Sejjusa naye yeewuunyiza kagamba waliwo ekintu nga kireeta ebibuuzo bingi kale Kafeero temusobola kubanga mwamusinga ku ngeri gye mugamba nti yali mulanzi yali mutondomi yali ki temusobola kubanga mwamusinga okutegeera nti omwo mulimu abaana abatali babe sinnawakanya nti musobola okubaamu abaana abatali babe ekyo kyateekoddweho naye yabaleka mwalaba yabeegaana bona adde bamufaanana ennyo era ng'abantu badde basuubira bano balina DNA erina okuvaayo ng'eddala Abaganda balina olugero lugamba okufaanana si Luganda naye Katonda tayina nsonga lwaki akufaananya omuntu nga tewaliyo lulandira naye gomanya okulabira omwana atali wuwo okulabirira omwana atali wuwo naye ng'omanyi wuwo bani ababadde nabo abaana abamu badde beetakulira anti abamu basenga baabwe be badde bayita basenga baabwe bakojja baabwe bataata baabwe be badde babalabirira ab'enganda za Kafeero be babadde babalabirira kati kyekika kyakkiriza ekyuma kiri mu ditamininga kya busiru nnyo kivula nkugambye abantu abakulu baaswadde ontegedde kyendi mu kugamba abantu abakulu baaswadde nze kankugambeyo ekintu kimu kale si babe naye teri mukazi asobola vaayo nagamba nti ono omwana wuwo nga teyeegattangako naye naawe brother kitegeeza Kafeero yali already akkiriza ontegedde naye abamu bagenge kati Kafeero gye yali omunywe ennyo enkwaso zaali tezikyagira bulungi aboogera abo be balina microscope erabawa we yalinga yeegatta baleetanga microscope ne bazikebera bwe zitali nkwafu bwe zitasobola nabirabye ng'abantu babyogera muli abantu boogera ekintu just kuyisawo bo kye bakola ki kye baagala nakukwata mawulire ani yaleeta microscope eyo eyazikebera zino si nkwafu zino si era yabeerangayo mu kisenge yaziyiwangawa ani yazitereka mu kacupa tuddeyo tuzikebere naye ziba zikyaliwo olaba n'omukyala yennyini we babeera mu kikolwa eky'omukwano kizibu nnyo okutegeera process egenda mu maaso wano abakyala nga olaba mumala okwegatta n'omukazi nadda mu wiikisi 3 nga ng'okimanyi wampa olubuto kitegezi teyategeera nakutegeera kati era newoŋŋamba nti kati nawulidde abaŋŋamba mbu kati Bisiriko yavuddeyo ngaani nga munnamwandu ye omutwe gwe gwatunulanga wansi nga bali mu kikolwa n'abiraba waliwo information gye tugenda otwala kubanga abantu baali close nnyo n'omuntu okubeera close nnyo n'omuntu tekitegeeza nti omutegeera nnyo nti era omumanyi nnyo ffe tuwangala n'abantu emirundi emeka obulamu bwaffe bwonna ng'abeerawo neibokeera omubuuzaako enkya poliisi nejja n'emunona muyeekera ninga oyo abadde asinga obuntu bulamu ku kyalo kati so tekireetera kuba ate yandabikiranga omusajja oyo yabanga private omani ye nga ye Kafeero womutunuulira n'embeera ze kati nga ffe abasoma ku psychology womutunuulira n'embeera ze zalaganga nti ebintu ebimu yabeeranga private olw'ensonga yakizuula waliwo abantu abataamutegeeranga mu bulamu omani osobola obbeerawo n'ogamba naye ndi wanene naye waliwo abatasobola kuntegeera naye nga kunguli tiyali private kunguuli waliwo ebintu ebimu nga byo bya social nga byo oba oyagala oba toyagala olina okubanga naye waliwo ebintu byeyesigaliza nga ye mu bulamu bwe bannange ensi mugenda giddawa nga mwawanduukuludde omwana wa Kafeero olw'ekyuma kyoyagala balesewo nkayana oba balese lutalo bino bintu byakweyagaliza na byanfuna ebyenfuna buli we bibeera njagala nkubuulire waliwo afiirwa waliwo afunamu n'ate mu kufiirwa weegenderezanga nnyo n'otafuna bikolimo
kubanga nze nkugamba waliyo abaana abakuziddwa bakojja abo ng'ekika kyakkiriza basenga baani nga bo bamumanyi n'omwana edda abantu balinanga waliwo akayimba ke nalaba nga mulimu senga yasooka gaana naga nze nga sinnaloota omwana kyoyo tebanamule agenda omukebera naga bannaye tufudde omwana yoye ontegedde kyenkugamba nti olaba nekubye ennuno omuntu asobola okubeerawo ng'alowooza bulala naye later on kati okulaga DNA eyo nzibu nnyo waliwo kye bayita nti okuba abooluganda nga bali close ennyo DNA esobola ovaayo nga nfu abooluganda DNA yakolako results nga ziraga abalongo si bataata omu kituufu oba baali mu bitundu byebuyiko ndoza mu Masaka eyo ontegedde kyeŋŋamba kati nga bwesobola okwawula abo nzikiririza ddala era esobola okukakasa era bataata buli omu n'atwalako omwana exactly nga weesobola okwawula abo abaki abalongo nkakasiza ddala abantu bakwata kimu nti DNA result zaayo entuufu zirina kubanga tezigatta nga zaawula ontegedde kyenkugamba naye nze nawulirako results nga teziraga abaana b'abooluganda bonna DNA eyemu manya results ziraga taata ono yabazaala naye nga taata agamba seegattangako n'oli naye olw'okuba bataata oba bakiyita batya mu biology njaleeta olulimi nnyo nga lwa research nnyo naye bwe baba nga bali close nnyo naddala abasajja results zisobola okuba nga zifaanagana ne bagambira ddala omwana wooli mwana woono naye nga si wuwe oli ye yamuzaala tekuba kuwubwa wabula results engeri gyezifulumya yeesinziira ku ekyo ky'oba ogiwadde kiri kyuma buuma ne mu kutegeera kuli muffe baki bantu banaye tuleme kuwulisibwa bantu olw'ebyenfuna bye bafunye oba bye baagala ofuna musule abaana b'omusajja ye be yayagala baateegaanangako mubazze ebbali era bagobebwe ne mu kiko oba oliawo kuba kati kyekiddako bo batunulira yagambye nze mbalinze mugeze mujje mu kyalo mujja kundaba anti kye nagambye ojja wulira okufa kwe kujja mu maaso kyobula nabadde saagala kyogerako nze nja kubeera mulanzi nikye ndi mu kugamba mumutunulidde byanfuna naye mwerabidde nti waliwo ekintu kye muteeseewo ekiraga nti abaana bano bagenda wanduukulirwa mu kika ky'omusajja ono naye nga mwe baazaalibwa mwe bamanyiddwa baana be byaddala nga muvudde ne kwebyo bye mulimu ebya saakaasi muli mugoba baana mu buzaalirwa n'abaabwe ekyo ekikulimu Katonda tali basonyiwa tuvula ngambye abantu abakulu bonna betubadde tulabirako nti bayine bakulu mu myaka bategeera nnyo batuswazizza nnyo ng'eggwanga batuswazizza nnyo kambuuze tuddeyo emabega nga DNA etennaba kujja kyogamba okakasa teriiyo baana nga bali mu kika nga abaabazaala si bebbo bangi kati kankuweyo example endala okimanyi ojja kwezuula nga n'olukalala lwakafero lwavaamu mulimu nga jjajja wa jjajjaawe gyali gye bagamba gye bali era ne kyebaddira ekyo nga si gye yazaalibwa kati kyamugjayo yavaayo lwaki ebyenfuna bituweebuula n'okutta ennono zaffe ne kalica ng'ensi yattu bwe buzibu obwo bwe nagambye nti bwe twetaaga otunuulira abantu baffe abakulu balina ekintu kye basizeemu naffe abaana abajja ab'emigigi kye tugenda otambuliramu batemyetemye ensi omusayi gugenze gusaasaana kati omwana wa kafere agenda eri takyali mu kika bamugobyeyo azaala eri olw'omusayi byebiki ebyo kati nze maama wange yafa taata kati huyo taata bamugobye mu kika kati nze ntandikirewa kiki kye muli mu kukola ekyo mwe abantu abakulu abeeyita mwali mikwano gy'omusajja mutabangudde famire ye olw'ebyenfuna
basobola okuba nga bamuwaddeyo ng'obukadde busatu ne bamugajja ng'obeerewo ate gwe bajja kkiririzaamu onanyeenya obunyeenya oti omutwe bajja gamba yoyo bayagadde kujjawo abantu nkayana ati omanye nkayana we ziba mu famire nga ensonga kuba emyaka 19 bakayana ekyo njagala nkubuulire Kagere teri famire erina mirembe ekyo nti ye eri mirembe ekintu kyayo kibeera kiti flat ate ne wataba buzibu tewaba buwanguzi ontegete kwegamba buli famire ina okubaamu ebizibu abeeramu n'ebizibu byayo naye eyina engeri gyebyandolinga kati buli famire erimu ebizibu abantu batuuka n'okwejjirayo amaja kitegeeza baawukane tubaawule ye kyembuuza abo abalina DNA gye mugamba nti ntuufu yo DNA nti DNA yo ntuufu namu nnyo tebaawukana ate kati ndowooza tebayomba bongedde kwegatta nalabye omuwala ng'ayogeza amaanyi anti DNA evuddeyo n'agamba buli alina ekintu kyakafeero taata wo amwadressinga otyo nga ffe abantu ba bulijjo batamuyinaako luganda mpisa kyezo awo afazali kafeero kyagamba nti nfunda n'atali ki yeye naye ng'ategeera ennono kati mwana kyoyo gwaba asigaza katonda alina n'olumu ebintu byakola nga kankuweyo ekizampa emu abantu bafunye obuzibu mu bulamu bwabwe ne baako engeri gye beeterezaamu nga baweerera abaana abatali baabwe ekyo wali okitegeddeko ne bafuna abaana abo abatali baabwe ne babakuza bulungi naye nga balina abaabwe ne bakula nga be bakuba obuyondo abaabwe ne bakula nga kyokka bano n'abafunamu omulamu abatali omwana ne taata ne maama tekiri ku kumuzaala kwegatta oyo omwana azaaliddwa era oyo omwana nze ntera nnyo kibagamba nti obwo buyitibwa buvunaanyizibwa oba ofunye buvunaanyizibwa naye tomuyitanga omwana owuwo kubanga nenkyakwegaana era naawe enkya omuzaalukuka n'agenda gy'agenda naye gwe bayita omwana yoyo omwana alina discipline akutegeera nga gwe nti gwe taata ategeera nti gwe maama ategeera kikyoyagala kati mwabo abaana abawanduukiriddwa ojja kwesanga mwalimu abaali bategeera ne kafero singa bano abali bamanyi kiki taata kye yeetaaga be yali akkiririzaamu nga oba oliawo mwe mwabitegeera mwe mwakabitegeera nga ye yakitegeera nokitegeera nti si babe naye ng'abaagala bye baana be kati ye gwani mukwano gwani mukwano gwa kafeero ye gwe yabazaala ye gwe wabandeetera ye gwe wabayonsa yalumiddwa ng'alaba abaana bafuuse ekizibu mu ggwanga ng'abaana bafuuse ekizibu bakayana bulijjo bibaddengawo kambuuze kati kyawedde kitya ani agambye nti kiwedde abaana bakafeera abatuufu bazuuse anti abaana bakafeera abatuufu bazuuse kafeero ye yavuddeyo n'aboogera nti be babange DNA yakikoze taata yayogera nti abo be baki era baba bawanduukuludde abaana ye be yafakkiriza ogwo musango twawuliddeko n'oluyimba lwe yabateekamu oluyimba ng'agamba ki wadde luyimba ki ng'ayogera ku Swazi n'ayogera ku Nagawa n'ayogera ku Simon Peter n'ayogera baana bana ebyo byonna bajja bijjayo naye bba ekikulu ekiriwo kyenjagala bongere okukakasa eyo yabadde ensobi era nsaba buli muntu akyali mu nsi eno eyo ensonga tugivumirire ereme kuddamu kubaawo okay nga tukomekkereza ku nsonga ya DNA abaana ba kafeero abawanduddwa ne bana abaana be saakuba taata abantu bano oyinza kugatta otya ensonga eno kiki balina okukola okulaba nga babudaabuda abaana bano okay abaana ba kafeero message yange gyegenda gye bali okuleka baneeno abaana bano omanyi ekyabagasse DNA ekyo bakiyita byanfuna luli babadde bonna babaddemu nenge gye bakwataganamu naye si nnyo nga kati osobola nosanga waliwo n'ababadde baagala okwetema naye kati kasita kyagize ebyenfuna ne bibagira nze nange newe mbeera nze ali mugundi
ntunulira alina nnyo olusidiiki ninga yajja kunzalira nnyo obuzibu ajja kuba embeekulo kuba naye bonna bonna be bagambye muliro omuwala muliro kati producer talina kyayogedde agaye oba oyagala okukakasa nti byanfuna gamba Swazi aleme kuddamu tegeka show yani yakafeero agiweemu ku mulala agiweemu ku kwabo omulala anti bali bana munnange nze kyenyinza okugamba bano ekyabagassa enfuna nebeerabidde bagenda suula baganda baabwe ogwo musaayi gwabwe munono zaffe ekyo kiba kikolimo naye ekibakozesa ekyo bino biggwawo bagenda bitunda nesente zijja kuggwawo buli kimu kibagweko omuntu eyali nannyini byo yamanyi engeri gye yabimaintaininganga ontegedde gwe gye wegendeze ne bizinesi zetubeeramu singa nannyini okimanyi bizinesi esobola surviving obusurvivinze kubanga nannyini waali naye nga talina kyagigatta kutalina nakyakola ne because founder waali naafa bwati bizinesi neefa naye nga ate yateekamu omuntu gwe yeesiga abadde agikola ŋŋambe ntya kati kiringa ng'onaabeera ne manager manager nga yakola ennyo n'okusinga gw'ojja mubuuza bubuuza bitambula bitya nga manager yakola naye ate n'ofa manager neegwa neemulema okumaintaininga naye nga gw'obadde tolina kyokontributinga kati kyeŋŋamba oli amanyi engeri gye yali azibitambuzamu n'okubeerawo era walaba wewe yafa amagezi agayina okukolebwawo ag'amaanyi ennyo kutandika bikola ki bitunda naye ng'abitunda olwedde alina n'esho gy'abadde ategeka ng'afuna omutitimbe gw'ensimbi ontegedde kyenkugamba neera nalaba ne kano takeetaaga ate asaana akole ki akatunda kyendi mu kugamba ekyo era wemba nkuwa ekizambo nyinza okuwera kukuba nti gwe nga gwe Kagere obadde okimanyi nti omukazi asobola okujja ew'omusajja n'omwana omukazi oyo n'azaalira abaana n'azaalira omusajja oyo abaana abalala onfuna naye ate omusajja n'asigala ng'ayagala nnyo oli omwana ontegedde nnyo era n'okumuwa n'amuwa ebintu n'amulekera ebisinga obungi kubanga gwalabamu amuzimbye na nnyo nosinga bali kiri ku kuzimba era kati kankuweyo n'ekirala abaana bangi ab'omulamwa ennyo kamala abawaniridde bizinesi z'abakitaabwe nga si baabwe bangi ekituufu kati ate abaabwe nga birerya omufunye kyendi mu kugamba ekyo kyo kituufu kati ekyo kye baakoze abaana bano nze nyongera obbagumya naddala bano be bawandudde nyongera obbagumya temufuuka nsolo temufuuka kirala mubeerere ddala abaana abakitammwe kuba ekisooka ebyo ebintu kitammwe Katonda waba yamuwa amagezi n'abikola mujja kukola ebyammwe bano babawandudde lwa nsonga lwabyanfuna wabula ekikammwe kyammwe ontegedde kyammwe musigaleeko mubeere abantu abo abateekeddwa okubeera abarepresenting akafero kikyalina okuba Katonda ajja kubanga abawa omukisa gwammwe era ajja bayimusa abazze waggulu we muteekeddwa okubeera ate nze nkubulira ndabyeko abantu ababadde ne miliyoni ne miliyoni eza ssente kati kankuweyo example emu kyagala okugamba abaali ba minisita ba Bobote bonna baafa abakyaliyo bangi abaali ba minisita ba Amini bonna baafa abo batono okimanyi waliwo ba minisita nga kati babeera bubeezi awo nga tebayina bye bakola naye nga mu biseera bye teyamanyako nakumanya nti amasannyalaze bagasasula bati olaba ne vice president yali Gilbert bwe bamala omujjako n'akuba essimu nga awulira kakyala ke koogera n'agamba bulijjo airtime bamusasula ontegedde yakuba essimu bulijjo airtime basasula musasula nga bulijjo yamanya essimu wetukuba eyita mu buyisi ontegedde kyenkugamba bituuka n'ebiggwawo byonna
bituuka n'ebiggwa ebyo byanfuna kyovula nanyigidde nnyo nze abantu abakulu ababaga asimanya kati nze banjogererako nze Kafeero njogera naye direct nze nga tasobola kugamba mazima galiwo nti munyonoonera ayogera biki ebyo kati ebyo byonna biganye era abakulu bampeebudde nnyo nga nze abadde abalabirako si nzekka wabula n'eggwanga lyonna bawemuse tekyali kintu kye bakyajjayo nga balaga nti kirina amakulu ne tukiwa obuki obudde era kyeŋŋamba ate obubaka bwendekera bano abana bo bubagamba ensi temugissaako maanyi nalabye omuwala yeewera agamba n'abasajja bali buli alina ebintu bya Kafeero buli alina ogenda se ensi mwana wange si y'amaanyi yamuzaala mu musamize nagane tato ne tosaba omukebere ndozo owulira ayinza okuba si muganda wa Kafeero kati ebyo byonna kye bayita okuweebuuka ndozo olabye we tutuuse tuli mu kuweebuuka tuli mu oyisa otya olugaayo nazzi kuno oyisa otya olugaayo mu kitaawo oyaba kitaawo omuyisaamu otya olugaayo omanyi ababaddewo nga gwe tonnajja olyoka otandika omumusaba obujulizi bwe bana kuweebuuka kyennyinza okwogerako kiri kimu abaana abana ensi temugissaako maanyi ffe twali tulabyeko ku bantu abavayo ne batugamba notugamba bannaye tugenda kufa kirumira yajja n'atugamba lwatu n'abagamba bannaye bagenda kunzita ffenna nga tulaba enkeera ne bamutta nga tulaba kati who are you gwe tutegedde mu myezi gino olyoka otandika owereekereza buli omu amaanyi ag'enjawulo nga bw'ogenda omusengula bw'ogenda omujja simanye buli ali byakolebwa dda ate beekube mu mutima bamanye nti bano baganda baabwe babaddire mu kimugunyu ffe tuyinza obutabeerayo babaddire mu kimugunyu babasembeze yes kuba kati tebasobola swaza bano bantu byuma na biki nagambye dda ku kintu kya DNA okugiwakanya kireeta obuzibu kuba ye option yokka eriwo era tebasobola kukkiriza woba ogiwakanya tebakikkiriza kati obeerese bifu mugume n'ekyo kyetulina okukkiririzaamu webeerese kituufu mugume n'ekyo bannange sigera kuba wano nga nsukkawo ndowooza emboozi ya omunoonyereza mu luzungu analyst mugiwulidde mbadde da element man muzzukulu wa Mugema mukama abeere